kitalo nnyo kitalo ddala. Omuyizi yesse ne yejja mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okukola obubi mu bibuuzo ebyakamalirizo ebya senior 6 ebyafulumye gye buvudde ku nsubira byafulumye lunaku lwakutaano. Yes, okusinziira ku information gye tufuna kiraga nti mwana muwala oyo mukazi wattu yejje mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lwa results okukomawo eza senior 6 nga yakoze bubi. Ki ekyamuleetedde okubeera nga yetta? Si nti we yakoze obubi n'alaba ku results ze n'agamba kanejje mu bulamu bw'ensi eno, nedda. Naye criticism eyasusse okuva mu bazadde kyanagwe sente zaffe sokolayo by'okozeewo tukuweeredde twerekereza buli kimu, laba nina akapale kamu nze golaba neerekereza okulya obulungi mpeerere gwe mwana gwe gwera mwana gwe gwe tombalamu magezi kale sokolaba okubonaabona nze mukazi wattu ndi munaku nze taata wo ndi munaku musajja watunvuga boda boda okuweerera sente nzimalidde ku ggwe waliyo batoobo betulex simanya balina okusoma simanya waliwo ono naye alina okusoma kyokka gwe sokolabe sente oddeeyo mu kuzoonoona boonoonyi abo bayinza okugattamu ebigambo ng'obeera mu balenzi baatugamba gwera obeera muddo omutosoma gwera biki weesibye ku baana babagagga tewaliwo gye bagenda kutwala weesibye kwejja emikwano twakugamba dde ogireke kati sokolabe byokoze kati banno baba ne bagenda soma kati gwe binene ogenda bitwazaawa wali ogenda na zino results era genda ofumbirwe era genda okole kineeno gwera nera tuulaawo waka tetuddamu kuteekamu ssente gwera kineeno nakino abazadde ne basooka boogera ebigambo ebifaanaganako nga bino naawe oyinza oteekawo mu comment section omuzadde kyeyali agambye. Mukazi wattu yagenza olaba nga takyasobola kukyebeera yagenza okulaba nga kimususseeko n'asalawo okubeera nga yejja mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala naye ate munnange eyo si yeebeera enkomerero gwakyali omulamu alaba story eno nti embeera yonna yonna ejja kujja ekunyiga. Amazima ga Katonda twegomba abagagga naye balina embeera ebanyiga ne bawulira ng'obulamu bunyize. Muli status mwoli oyinza obeera ng'oli mwavu n'olanga embeera ekunyize wejje mu bulamu bw'ensi naye mazima ga Katonda ne woligaggawa n'ofuna trillion 3 nga weeziri ku bank account kwolwo olifuna ekirwadde ekitakukkiriza wadde okwebaka mu buliri obwe miliyoni 3 wawagula. So buli omu level waali suubira ebizibu ekyo kyo kiteeke mu bwongo obwo nti ebizibu weebiri biri part of us nga bwe baakuzaala olivinga okimanyi nti olina okufa nga wobeera omulamu nga tewaliwo wakuluma manya nti waliwo time nga olina ofuna owakuluma nga wobeerawo nga enjala ekuluma manya nti olina okulya kwegamba nga woolya omanyirawo nti olina okugenda mu ttooyi woonywa omanyirawo olina okugenda n'ofuka. So olina obeerawo ng'okimanyi nti ebizibu biri part of us. Zibya lero nga tofunye ekizibu manyi nkya kijja kujja ozibya nga tegirira alhamdulillah naye manya beerawo ng'osuubira nti obulamu obukalubirizo embeera ekalubiriza obulamu ejja kubeerawo. Kitalo nnyo kitalo ddala ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere si wano kwesa Max Media Tamulani Nalongo Nabwira z'okubeera nga akunaazaako ennaku akugamba nti aze kuwonya abasawo abafera akulombera eddwa ne watabaawo kikyuka mu bulamu obwo mukubireko ko enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere.